I remember once when I was young. Agamba ajukira nga akyali muto. Someplace, a movie or something. I was on the side. Yali akwata kubo kuva mu sinema ngakirira wansi mu shabuwe. And there was a girl sitting across. Waliwo akawala kali katudde across. She was wearing this dress. Kali kambadde ekireeteeyi ng'amapesha gaako gava wansi paka wano wabbali ku nsingo. She was the most beautiful thing I'd ever seen. Kye kintu ekibalagavu kye nali ndabye ku sya Katonda. And I was shy then. Nalina ensonyi mu biseera ebyo. And she would look at me. Buli lwe yantunuuliranga I would look away. ng'amaaso ngakuba ng'azza eri. Then afterwards, when I would. Naye bwe wayita akaseera bwe namutunuuliranga naye ng'amaaso agazza eri. Then I got to where I. Ne ntuuka ekiseera nga nyina okukwata ekkuba okuvaako. The doors closed. Enzigi n'ekyeggala. And as the train was. Wabula train bwe yali esimbula. She looked right at me. Omukazi n'antunuulira. Gave me the most incredible smile. N'asooka mpa akamwenyu akakyasiza okubeera akabalagavu ku sya Katonda. It was awful. Mbutuufu kyali kibalagavu okiteekanika. Tear the doors open. And I went back every night. Nakwata ekkubo n'enzirayo buli kiro essaawa zeezimu. For 2 weeks. Okumala wiiki 2 nga noonya omukazi oyo. But she never showed up. Wabula teyakwata kkubo kudda. Kwegamba nabula olumu teyadda. Okuva olwo. And I don't think that there's a day that goes by. Sirowooza nti waliwo olunaku olutayitawo ne sirowooza ku mukazi oyo. Kubanga yali ankubye. Ne ngamba tekigenda kuddamu kubaawo. Sigenda kuddamu siikana mukazi mbalagavu mute. Mu butuufu akagero ke yanyumya kali tekakwasa nnaku wabula nga kalimu omukwano